buliso ono sasa ayogere nawe leka atomere bibi kayengenda kujja sasa ayogere kadi kati amanye view nga fe tuli wano azigobere mwagenda kutta brandi z'abayimbi kati agobere view lwaki muntu ono muyimbi wa ggwanga wa kabaka kati buuza ffe ebya view omubuuza ebirala emitwalo 2 mu nnaku zizo 2 kitundu zizo katolaba tuli ku Palaso page bibyo omuze muyimbi alina kuyimba alina view kati masimanyi oli wase bajja kukozeeki wachazizo monene nsasage yokka kituliko nebajjo nze kankubuulire tuli kumpewo kankule kadima ebyaddala ono agenda kugamba agundi bajjo kankubuulire kabaka nze kugambanga discussion ya kabaka na jikulozi wajikulozi zani awangu yiba kuwangudde ddagwe tulienda kukola sano kwa kadima kanoko kakemanyogera kadima nati abantu bawuliriza kadima wulira kati badde nsaba sekendi 3 kwali olunaku Palaso bwe bamuyita okujja tofaayo tukuyigiriza tofaayo bampa nange nafuna omukisa the day before amazaalibwa bampa okukavalinga era nagenda nawo bushifa emmenga wonono ku ofiisi ate yeruwa nawe enyuma gweta kontroli obadde nabayo kadima katono nnyo kadima tesobola kukulema ama kadima njagala okugamba abantu abali eyo omuntu yenna Ssaabasajja ne wakuyita bibeeko nawe tuli ku bintu bya kabaka nabayo kadima njagala omuntu yenna abaka ne waayisa erinnya ly'omukamwa ekyo kiba kitiibwa ekyokubiri nya kyenjaga kuyigiriza bajjo wuliriza obwakabaka bwa Buganda tofaayo oluusi oyogese kenjagala okugamba abantu kale mugende bannaye tuline Palaso tumulesa njagala ogambe tuline Palaso tuline Palaso obudde Palaso sebo Musically luyimbo olwozanye lwenatadde ne muganda wange Bruce Melody luli ku Loverman album gwe mulundi ogwokusatu nga nta album nasembayo okugitandoza emyaka nga 6 oba 7 emabega lwe luyimba olwo twasoose okuteera video yalwo okuzafulumira ku album era then ne concert yange nti ndimugitambuza era nsaba abantu mwenna muwagire album yange era mugine concert yange mumpagire concert sema tugenda kugirange na kule meza meza ya sente meka muzeyi wala musentence wagoja ziwa Palaso million 3 kagura yakakadde waliwo 5 njaka Malika kwamba Palaso ngenda kugula ko ticket 10 ne ticket endala 5 zigalenda ku meza batange jodi onna kubira bajjo abantu mwenna tuwagire music wa Uganda tuvudde mu amazima zene Palaso tuyomba temukitwala serious eri mitima ne muganda tuyomba bajonani kubanga ati wetasu tule Palaso ali musente nyingi okusinga bana bwanyi nefe bana Uganda fa bitira brand zaffe ebisere bisinga tuloko bana abantu bali comment babera munyo troza babulijjo n'omuliro wa Uganda era Palaso bi federation yemukola kati nkusibirire entando gigambe muganda wange Kenzo mutunuzo mulimu kwamwe ku mutima temugenda ngamwira busente bwe mubali wa Palaso botereza federation yengo omukulembeze oli musente nyingi okusinga ne government zenyizo kuwa Palaso osobola okufa saawa zino tulina abana bamukwano gwa radio tewali amanyi gye bali yani mbaba sitwaba embera gye balimu kitegeeza nti Palaso mugenda mu industry engeri gy'oli ku bukulembeze bwa federation twafunye omukisa nti gwate oli soba zikiwagalako Palaso iwe leader kubanga ebintu byonna byenkokozi wandi batotula nange wandi bali toyogera nange baida waizo iwe leader family y'amanyi eri blessed baida kugamba amazima baida amanyi lwaki abantu banjagala kadima kabayizi tunu byakwogera katolo y'amazima
kati omanyi Palasa alina reasoning ne Kenzo alina talent eyo Kenzo omunyiiza Kenzo yasanga nga twevumira naye omugenzi Isma yaliwo ne bwe yasanga nga kyamprove nga yambuza nangamba naye bajjo onvumira nakola ki nga sina answer zinakera bugezi gasagala Kenzo bajjo ompulisa bulungi tukanowulira akantu kano tukomewo mbadde nina kyenkugaa ku bulungi kya Palasa katono nnyo ndekasooka tufudde tulina butono budde tukyayina tutanoyingira mu ssaawa ezijja bajjo muwadde ekifugu ambulira wenyimbira around Kampala bino tuyogere nga tuli so kaye wisdom yajja n'aŋŋamba naye ogenda kola otya bajjo ng'akulinako ennugu yamba kitomuwaayo ekivulu bannange mbimalidde wano muwadde ekivulu kyabwere ajja ntegeke around Kampala waayagala bajjo era ngalinako linako sinnamalayo nga njagala okukatiza nga ngamba bambi bapromota muli kya bbeeyi nnyo eri industry yaffe mutegese ebintu bingi lwe bibasaze lwe mufunye ne musigala nga muyimirira naffe tuli wamu nammwe era sobola katwakwate buli promota mu Uganda agenda kusupportinga Palasa buli promota tiketi 15 kagenda zuwa Mzee Ibrahim tweyanziza nnyo Bajjo events tugenda mu love fest bane bapromota mwenna Bajjo nga bw'abagambye yagala buli muntu ayogere kyanasobola bino si byakulimba si byakukola linnya si byakwewana oli wadde mbagula tiketi zosoba tetunonya showbiz tuli mbyakwabayita Bajjo conference naye njagala bonna bapromota era tiketi ngenda sigabako tiketi tusigabe ku TikTok kupeyi eno kunuli abangi waguze tiketi eza Palasa 15 bagenda kikola kale ngeragera mukumulawo kati nkomewo abakulu tukyabalina bonna nga bwetutambula njagala Bajjo bitandise onogeza balita complain kadima ono asibiridde Palasa entanda Palasa mbadde nsaba nga muli bakulembeze nakyogeddeko wano waliwo abantu abasookayo wajja nosale papers abazikola batya ffe tuli willing okubawa abantu abo nfuneyo meeting nakyogeddeko nga ndineko NBS nga Isaac negayi bamita Jeff tubagambe tugende mu kintu kibata negotiation nti gavumenti etubaza erina kyeyagala oluusi abamu abali kukulembeze mukimanyi abamu temukimanyi erina kyeyagala mu industry naye nga tetunnakifuna nze bampita URA nentuula ne balamu ne pepe ne musinguzi ne tubagamba tetuganye kuwa musolo naye nga tetunnagiwa twagala kino ne kino gavumenti ogente erina kyebala bakigambyeko nti balina no I know nze mmanyi